Baana bange nno ekibankisizza wano Senga kubabuulira nina ensonga zange zenjagala okupapa. Ekisooka tewali n'omwana yali andeetedde ku musajja. Senga nze bulijjo ntya. Ate ggwe Saagala kaakati nga temunnabafuna njagala mbayigiriza okunaaba eddagala. Omwana omuwala tanaaba mazzi meereere. Senga Omwana omuwala tawa musajja mmeri etalimu kintu. Tugayita majaani. naye Senga nze nkyasoma. Ndira nno kano byekanyumya. Omanyi kyoba n'ofumbirwa n'edimansa byenkugamba kati byogenda okukola mu bufumbo. Sigambye nti bikolere wano wentudde. Senga nawe omwana akyali muto. Naye Senga ebyo byonna bitugambe ng'okimanyi mukulu waffe tatukkiriza bikola. Mukulu wamwe Era n'amala abiwulirako. mugenda bimugamba. Kati nno nnyabo bye mbagamba biyamba mmwe. Tebiyamba oli. Senga Biyamba mmwe. Oli y'oli nammwe yemmwe. Ate ky'obamanya nti ne bwe muba mwajja balongo buli muntu aba n'omukisa gwe. Omulongo omu aba nagwe n'omulala aba nagwe. Kati ebyo bimunyuma ebya mukulu wammwe. Ye ayina omukisa gwe nammwe muyina ogwamu. Yeerokosezza biki onaamala ng'adibira wano ku lujja. Kati nga kyemukoze kati munaabyeko mumaze okunaako mwesiize ekkazibu kutambulamu. Senga nze mbadde ngenda soma bitabo. Naye naawe n'ebitabo. Nze ate wemala emirimu mba nyina okulongoosako okugolola ku ngo. Engenda kulongoosa wano ate okutuuka wali abasajja ng'oli mu kuyita kuwali ku basajja osikamu ku bigere. Senga Obanga alina kye weerabidde n'oddako emabega oddemu oyitewo. nze sijja bisobola. Mugenda kubikola lwa mpaka. Ebyo by'okwetega nze sibimanyi. Nk'omanyi ekigambo okwetega. Nabiwulira ku ssomero. Kati ogenda biiga. Omanyi kyoba n'ofumbirwa na headmaster. Nze njagala memba wa paliamenti. Kati ate awo olina okunaabirira ddala eddagala tozoolaba. Kati gwe nja nakukwatagana nnyo naawe. Bagagga be njagala wano. Kati njagala sooka somawo sijja byetega. Mugambye eki temujja byetega. Kati kumwe ababiri ani agula wano ani agula emmere. Gwe ne baaba. Kati amateeka kagakole. Mugenda oba temugenda. Ate sikiwulira mbu waliwo omusajja yabakwanye ne mugaana. Bakyekiba kitte. Tombuulira. Mugende. Anna. Kutukere school fees. Nze ngula emmere. Nze buli kimu. Nze taata nze maama. Wankubadde ndi Senga awamu. Kino wadde kikyasoma kyandibadde kifuna na headmaster n'akikwana wa n'akiweerera wa n'akikola atya. Ate ne kino nakyo ekitasoma kirana nze naakuwaza ngala kuleeta wano bikemo ate mugende mwerijje ne bannyinammwe. Genda eri. Wabula olwaleero batubuulidde enjiri ekigambo ndowooza okiwulidde. Anayi musumba atwala speed. Wabula ayina engeri gy'atutwalamu awo taleka kigambo kyonna. Yonna agimazeeyo. Singa tufuna abantu ng'oyo ababuulya ekigambo ekikuyingirira ddala ku mutima singa abavubuka tuli wala. Twandibadde wala. Naye no musumba gyatusindise okulunnya ettaka tunalisangayo erya kyaki. Tomanyi abantu buli budde batunda. Owaayi. Naye ensongera gye nnyinamu brother. Ennaku zino mpulira ekiravulavu kigolokose munda munze. Kiki? Manyi nasomye olunyiriri. Luli awo mu nnyimba za Sulemaani emu. Mbuulira. Nti nkiisinga n'emimwagyo. Ekyo nagenza okuwulira kyandikwa kintabula omutwe n'empulira nga nze omubiri kwegamba nyina binyagala okugezesa. Likana. Akuba musumba twala sipiidi enjiri ng'esusse. Lindako. Batukuba misomaali. Kola otya? Mbu nkiisinga n'emimwagyo kiss me with the kisses of your mouth. Twagala kwegezesa. Ogenda kamba nange nkasomeko. Manyi nange wewe nasoma. Ningamba obangezeseemo. Ne ngamba musumba n'amala akutegeera bwati. Mwewe yaga mbu ababiri mbu omwabugumya munne. Ate embuzi musanze oyo eye asula yekka teri amugumya. Kati okimanyi nti wethe ennaku zino n'engeri gyetutwalamu oba
simanyi oba Yesu atwagaza kife basingo sikitegeera zinyami njagala okugezesa nze nkubuulira amazima naye katunonye ettaka lya musumba lino eno toba tunaafuna ettaka musumba lyatutumye musumba akuse obiwulidde Senga byatugambye mwana gwe nze byesi byagala nze nno byayogedde kale lwakubanga nze nkuze naye mbadde sinabeera interested naye gwe togeza n'obikola kubanga okyasoma njagala osomere eddala bye tobikkiriza abasajja naye bakukwana tobawa time era sisobola kale tugende ffe tutambule butambuzi iye tumale tuddeyo ate n'abeerayo gye tutambulidde ekikondo okirengera kirabika kyekyo nno ndaba sira kikyolengedde tugezesa olwaleero abaayi mukama yeebazibwe amina sewa muli mutya gyetuli kikinga masanana mubasisita mugamba ki mwalokoka ye obulokole tubwagaza ki n'ababulimu era bebalinga ffeffe bebamu tujjawo kubeera bamukwano tusobola otandika enkolagana tubeera bamukwano kakati omanyi leka bayibuli munda gwe omanyi tulabe ebinene ekigambo kya Katonda kitala omanyi bayibuli egamba nti mulina okubeera n'amagezi ng'abaana b'emisota kakati wali wewa besweri bangambye wali ettaka libatunda wogamba awe wati bwe watyawo ese woweewo aba wano bwati ekyonna ekyererezi kyolaba kitegeeza gwe obimanyi bulungi ffe tuli baana kati gwe kobimanyi tugafuuka bamukwano by the way manyi guno omusana bwatujjirira nno kati mbadde ngenda kukussaako under my umbrella leka naawe sibyagala ebyo tobyagala manyi bwe muti wemutandiikiriza ate kiki buzibu ki kati olaba tufuuse bamukwano bwe tutandika ovudde eri tonsuubira sikusuubira katwesanze kitegeera kituufu kakati olaba osobola okumpa ku nnambayo ennamba yo jja singa bwe tufuuse ab'omukwano nze sigaba nnamba yange omuntu akutadde wansi wa umbrella ye omusana tegukwokya ate nno kanyumidde wangi ate bayibuli egamba si kirungi omusajja okuba yekka nze sibimanyi ebyo ebya bayibuli tobitegeera kati ŋŋenda kusuulira ennyiriri ofunye nze ate ogenda ne mu ggulu straight nze and assistant Holy Spirit mwe mukozesa bannammwe ensobi kyobola basaagala ani yakumenya omutima oyo iffe tuli era kwofuna omulokole oba omazi kwofunye nze ogenda kunnambuza ettaka lya beesu eri lyonna teffe tugaba tiipu Yesu yatulokola yatusumulula yamala kimanyi emmotoka yammwe obuuza nkuti Yesu byaleeta twaba n'ekigambo yesu kirabye kakati mpa ku nnamba yo bw'omala okumpa ennamba yo ebisigadde nze nawe olina ennamba oli ku WhatsApp TikTok okwetega ebintu webiti naye nze ndi mwana wa ssomero totya kubanga oli mwana wamasomero bino bintu just kati gwe kyolina okakasa ensawo eno ogirengera nga wenjeetikkudde era wenjikuwasiza ebyange byonna bifuuse bibyo bwenpolampola ate oweraliikire mbu okyali mwana wasomero ekisooka baffeffe tuzaalira ku myaka 2 tali atuzaala wa 3 mweja tetuzaalira ku myaka 2 gwe totya ebyange byebyo kati webituuse sasa tubeera mu Yesu tetufaayo bagutonda kulokoka oba walokose naye kijja kutereera Yesu alokolera awonya totya tujja kuddamu twesange enamba y'essimu nga okitegeera okulirako okozesa amagezi olaba lino eddagala ly'engendo pawa mulimu kayayaana mulimu sekkoteka mulimu namirembe mulimu oliraamiriza omuteeramu n'omugamba ono kayayaana njagala onjayandirenga sekkoteka abasajja bonna abakazi bonna b'oyitako ng'okotese mutwe ng'olaba nze nzekka okakasa Senga ate abalala baabalaba ajja kubalaba nze gwe wekka nze ono namirembe tubeere mu mirembe myereere
Nze leero kitiibwa muyina. Nange solution. Era nze ne solution ye. Nze nkuteeramu. Ala gojja kunsumbuwa nnyo gwe. Kati sibitegeera nnyo. Byankubuulira byolekaawo. Banna. Bwe tuti? Teekamu katono n'ebiboli n'atamanya nti gwataddemu. Buli mukazi gw'oyitako omuyiteko ng'okotesa omutwe. Oli wange mirembe na mirembe. Kayayana yayanire gwe. Kayayana oyayanire nze gwe. Kati gwe solution. Nzize ne solution yo. Kano ka fruit k'ogenda okulya. Ogenda kuboyaya obuntu obutonotono. Ogenda kukotekera nze mutwe. Katunda bwe kati. Jisiike. Fruits. Senga. Sente njagala wano sente abasajja nga bagagga. Kiwedde Senga. Ozi buno buba bweza. Nyenyambooti. Bwangu bwangu. Wala solution. Yesu yibaza. Nakubadde kyalabika nnyo kutya omanyi n'ensonga. Omwana oluyirifu agenda okwayita kali amusonga. Akaana akantwalira ddala obwongo. Kati tekanze nkubuulire. Nze naddamu ne musisinkana. Era nengeesa ekyawandiikibwa kuba Bayibuli etukkiriza okukkiriza okutalika bikolwa. Kubeera kufu. Nze naddayo omwana n'ankubira essimu. Ne twogera ku ssimu. Nenziramu ne musisinkana. Nengeesa ennyimba ssemayimba olunyiri olusooka. Tolujjukira. Nyogera n'okunjogera ku akamwako. Mbulira. Nze nazuula ng'oba okyali ku ebyo. Musumba atufiiriza. Kyali kitya? Musumba atufiiriza. Genda wanno. Eri wa David Manga mulimbe lingi olwo abadde akasumuluzo. Namuganira ddeo Bayibuli we. Abadde akasumuluzo nkitutteeyo. Ekyo kyanze. Sasa okwekubya emizimu. Gwe tonabasumululwa sooka okuba emizimu gyamwe gikufiiriza. Gwe genda okuba emizimu gyewammwe gikufiiriza. Nze nageesa ekyawandiikibwa. N'ebyokulya ndiira ddala wagwe oli ku ki bakuleeterayo kantu. Okimanyi? Omwana andeetera ebintu ayita greens. Ebyo babiwa abaagalana. Ye, naye nze buli lwendya oba nga bukyankalana omwana ava ku mutwe. Si alina amaaso agagira weegati. Olaba oli alonda 10 ate gwe yalonda akawumbi. Ate gwe wakitegeera. Owulira si kyangu essanga omuntu nga yakula bulungi nga n'ebyambala amanyi okubironda. Sigamba noowo ngamba wange. Kati nze nno wenziraawo sikyalinamu n'amagezi gategeera. Nkulaba. N'ebya Bayibuli olubikulamu bwe nti nze nnengera oli nnengera amaaso gagira weegati. Wange. Mpulira muli kiraavulaavu kyereere. Kati nno kimanyi tuli nagenda okusaba bino bye twepankapanga mbu tusaba. Ngenda okusaba bwe nti ngenda ogamba Mukama Katonda ngamba Mase have Mase. Kwigamba Mase yaninnya ku mutwe. Mase yasigala ku mutwe. Ku mutwe. Nze n'abavubuka n'abavaamu era ng'eragana musumba afuna omukulu abavubuka omulala. Kubanga nze kati omusajja mukaamu. Sikyasobola byakusaba. Sikyasobola byakusaba. Balondeyo omulala. Yesu yayita nze nzekka. Omutandika oti. Kanjira neterezaamu. Nze era nsigala ndowooza era wondabira wano endi nakoze appointment. Bajja bakomana kutuzika kodyo. Nga be baana abaffe. Bwe kibi walwawo. Mukama Katonda kiki kino. Mama bwekiwulire wano eno. Mwana gwe kitiibwa. Bulijjo ngeyo nkuminsinga. Yakakikundeetedde n'akulaba ensanyuka. Kuleetedde kafene ntaddemuko kasarati obulabye. Bye bino ebya green. Bwebo. Ate buno munaye Senga yabutuyigirizeeyo. Nali simenti fere bamuteekamu. Olwo bakola banno. Biwooma. Let me take a picture of you. Hey, Sophie. Wait. Abula onkola bintu mwana. Wanange, tutule. Oli mumbejja. Tula. Nketedde ne kajjo. Kaoma? Nkakoze n'omutima gwange. Wangi, kati nywa omutima gwe. Kampe. Kankunywese nako. Genda kunywesa. Naawe mami nze yanywesa. Bekankunywesa. Kati ogenda fuka mami wange. Kali sweet. Oh my Kawulidde. Nze nsinga. Kakao. Anyaka birungo ki ndagirya? All fruits.
nzitaddemu njakankolera nemukwano nkubuulire mbuulira kyonna kyoŋŋamba sefayo nze mpira sikyajja waka ate ekyo kiwagize bwe mbeerayo mbeera ndowooza gwe nze simanyi nakumanya mbeerako kyokola sikyayagala kubeera waka obadde ogamba oti oyagala kuvaawo yagenda kutandika kukola mpasa mbeerenga naawe pindako Face. Wanje. Bayenda okulaba ne bale obakulya bwomi. Ne mukwano nina kyenjagala okugamba mukwano nsonyiwa. Nze wendi. Nekimanyi maze emyezi 2 nga siraba periods. Okakasa. Iye. Ate biki byoyogerako? Nawo obitegeera. Sina byentegeera. Kira lyo twakirire wa mzee David Manga. Ne kibaki? Ate tojjukira. Mbunno ki? Kati mbuki boyagala kubyegana. Negana ebiki? Simayagala kuŋŋamba bintu birala mbunno. Mukwano tova. Byakuzaala. Waffe tuzaala nagamba. Naye ata yatugamba yazaala basatu mweja. Sikuvaamu bubi. Ndeka ebyo byogambya sibirinamu. Waffe tuzaala basatu mweja nyine emyaka 2. Munnange betulaga eno waliyo abooluganda ababeerayo kakati muganda waffe Kitiibwa bonna babeera eno ne solutions naye ali eno era nsuubira obasanga era betuze okulambulako kubanga bayibuli etugamba tuba tulina okulondoola endiga zaffe otya bwe ziba ziri yesebo kale bali batya abooluganda balungi era ensonga ekuleesezza musumba ekyokulokoka bw'obanga otusabira okikoonako nnyo omanyi famire yewaffe nze ndiyo omulokole tebaagala kulokoka ne bano bagamba nnyo kuba badde tebannabakukiriza Kristo bano nze sirinayo banyinaze nayo baganda babawala ate bali betwabalaba nabo bajja naye tebaagala kukkiriza tulina betwabalaba nabo tebatuga nti banyinamu era tukyovulaba tubadde tuga nti ate bannyoko bo bali mu mbeera ati tebakkirizanga tulina banyinaze tulina nze nabato bange bali bentera okujja nabo ku kyaki overnight naye tebaagala kulokoka muganda oba lwakyogera kiro olwokuba nti nga tuli bakristo tugamba nti munnange tuli bantu omu mu Kristo Yesu Kristo naye kati musomba olaba bonna bwe tunaaba tusisinkana era tetulina kuttajja ti tutuluubirira bano kubanga tugendeyo tubalabe mugyebale eno kale musomba bano tuwereddwa ekitiibwa ffe tuba twakkiriza Kristo bayibuli egamba nti no bwe nali omulwadde mwannambula bwe nabeeranga mu ddwaliro mwajjanga ne munkeberako linda Hello. Solution. Hello. Godwin. Yes. Kitiibwa. Kitiibwa Yesu yeebazibwe. Mukama yeebazibwe oluganda. Mwatandise ddi okufukamira abantu nga mubabuuza nga mbadde sibamanyiiko nga sikimanyi ku njiri anti. Mr. Solution. Oluganda kitiibwa. Enjiri mutandise n'okugibuulira. Okimanyi balina mukumwenyi. Amawulire amalungi sindagabulya mu ssanyu. Amawulire amalungi Yesu beebale kugabuulira naye ng'ate be babadde nabo balaga nti batidde babaddeko ekikolwa kye bakola ekitali kirungi nga ndaba tubadde surprise ndi okubalaba ensawo gyemanyi naye musumba waliwo twalambula beewa tusindika ebyana bibabuuzizza bali batidde ekyo bambadde mubabuulira njiri okubasanga bababuulira njiri kitiisa emizimu gitya presence gukubaddeko gubavuddeko mbadde bano bebato bange omanyi tubeera bangi mu kyaki oluusi n'otatumanya abatannaba kulokoka balina bantu bababuulira ki be bababuulira enjiri mugama yeebazibwe ow'oluganda naye nga muzeyi solution blaza kati kugwe nabali ani abadde abuulira muno kale tubabuuliddemu awo ekigambo ekigambo kyo ebyokulya bwabireese oba babikuleetedde owaayi anti bayibuli yatugamba nti gye mugenda kye banaabawanga okulya mulyenga mu nnyumba zaera mu nnyumba nemumalanga galya anti sikyawandiikibwa musumba ebyokulya tubitukuza na musaayi obitukuza twabitukuza na musaayi musumba songa zino gwazisobola naye nga sirina bukakafu nti bano abooluganda
ebbanga libamaze nga n'okulabika tebalabika kuba kyetuva baganda baffe mwabulira wa kyetuva tuzze okubanoonyaako sista naye yatubulidde enjiri ewamu yetusibyeyo naawe okimanyi senga awo omusambizi ate abaana gye babeera tugoba emizimu buli kaseera twebale mukyatulaba ku kyaki tusiba tubuulira mutugoba ku bano bokka tusiba tubuulira njiri tubadde ku mission yes mugibaddeko naye ebbanga eryo lyonna ne mubula tetukyabalaba mu kkanisa baabali abantu bembadde mubuulira enjiri tetulina nawe kikwataganirako nti we batulabye ne badduka ne beekweka bagamba ebyennaku bisekere bano abaana bulijjo ekibagaana okulokoka kumbe mwatandika obwenze tetusobola okwenda mwegana twenda kuba misiri tusasaanyizaamubuulira njiri ani abikuwadde batubuulira enjiri abatali balokole iye oyina bukakafu ki owa luganda oyina bukakafu ki nti atali mulokole ddala wakuwa ebyokulya tebabayenze bano ddala nti biramu aŋambye saladi zizino eno ezo saladi mazzi gataka tusiki nga bazigaseemu era musumba obadde buwooma wajjula nnyo omwoyo era mmwe okwagala okulya kugenda kubatuusa awantu awazibu nze natukula taata nze natukula seefasa nze seekunjenya na bintu bitali bitukuvu blaza birimuye olina butukuvu kika kyobo obutasobola kusanguka olw'ebyokulya bye bakuwa bitukuza ekibeera munda kigenda mu lubuto ekimaana ekifuluma bwe tuba tulidde ku bintu bino etatera kulyako si kibi okwo kwekkiriranya era abavubuka abalokole newankubadde omuntu omulala yenna omulokole kwayinza okuba nakwo kaakati bamaze ebbanga ddene nnyo tebalabika mu kkanisa bagamba nti bali awo omubi sitaani awo abazingiddeko balina ekifaananyi ky'okutya katonda naye nga beegaane amaanyi gaakyo bano bawase musumba babawasnakyo kiveewo waffe tuwasizako asatu mweja nzama musumba kagamba amazima siwasa kati kale tulirabuulirawo enjiri naye ono blaza ono abaluganda mukama yeebazibwe amannya gange nze Mirembe Viola Nanyonjo era nga nzannye nga Faye omuwala abeera ewa Sengaawe ate ng'asoma then Senga n'amuwa amagezi okwagala abalenzi era mu ebyo byonna n'abayagala abalenzi n'afuna olubuto ng'ate akyasoma abawala bannange mwenna abali eyo byenkoze mu kano kasiini mbasaba bambite mu bikola kubanga bigenda baleetera future yammwe okufa ng'era nga twalokoka nga tuli mu mubiri gwa Yesu Kristo tetuteekeddwa kola bintu ng'ebyo tetwesembereza basajja nga tukyali mu ssomero tusobole okubeera ne future nnungi eyo mu maaso era nga temunnaba nakufumbirwa ate omulezi olubuto yalwegaana ate n'omulezi olubuto yalwegaana munnange nensigala awo nga ndi mu masaŋŋanzira nga simanyi kyakukola mukama yeebazibwe amannya nze Fiona Nantumbwe nzannye ng'omu ku bawala ba Senga yes nga Senga waffe atuteekako pressure ey'okugenda okufuna abasajja ate be tuteeyagalidde ng'ayagala babbeeyi so oyinza okubeera eyo ng'okuza emyaka wasoma naye ng'oli wakatuna bakufuna mwami oba biki bufumbo butukuvu olw'ebigambo oba olwa pressure mu barelatives n'ogenda n'omesinga up n'ofuna omuntu atateekeddwa kuba wo atali mutuufu naye kyatulekerawo okugoberera material things tusooke twebuuze nga Katonda n'okulindirira Mukama tusobole okubeera n'ababezi abatuufu. Mukama yeebazibwe. Ekitiibwa Senga. Akaleero nzannye nga Senga. Akaleero nzannye nga Senga naye byenzannye abali eyo temubitwala mbadde Senga omukyamu akubiriza abaana bamwanyina zokola ebintu ebikyamu kubiriza ne bannyinaffe abali eyo abagabira abaana bammwe basenga baabwe mubakyekingeko amannya Kayoret Mr Solution leero ngambalaze engeri ffe abalokola abalongooseemu abavubuka engeri gye tukikolamu kakati enkola eyo si nnungi okubeera double minded okola eno ewa Yesu naye nga n'ebiwala ebimediyani bwe biyitawo ebiwala ebimisiri bwe biyitawo bikutambulira mu mutima olaba nga bitambula bulungi amaaso gakyuse
bw'olaba nga kitambudde bulungi gamba Mukama yeebazibwe okyokka otunule ne wa Yesu. Ekyo kijja kuyambako obutagwa mu bikemo, obutagwa bannaye teri munywevu okuggyako yeekutte ku kigambo kya Katonda. Bwe wenna ali eyo ng'obuzaabuza ng'ogamba Yesu yatukolera byonna kati naffe katukole ebyaffe. Munnange byonna Yesu by'atasasulira byebyo byataliimu, naye ggwe bw'olaba Yesu tabiriimu kitegeeza gw'asasula. Kati munnange ojja sasulira ebyonoono byo. Kati weegendereze. Tulina bingi ebyokuyiga mu episode eno bwento bwendabise naye ng'ekyo si kyendi. Tokikola. Beera mulabufu, beera mugezi. Daniel yakuzanyidde nga kitiibwa mu kineno kyenzigemu oba message gyensindikira abavubuka abalala bowereza Katonda. Oba owereza Katonda ebirowoozo ebi bitwali wala kubanga ekirowoozo kasa kingira munda mugwe kimujaminatinga ne kizaalibwa obeera olubuto lwakyo mwe muva ekibi nga bwe tusomesa mu James emu. So nze kasandika okufumikiza ku kyandikwa kye nasomye n'enkivunula mu magezi gange ddala ligabwa Katonda ekiri mu Solomoni mu luyimba ennyimba Semayimba ennyiri olusooka nakivunula obubi ate awo Sitaani we yantegera n'omwana ono omuwala litusinkana okitegeera kati kubanga nali maze okugulawo omutima gwange nenzigulawo enzigi munda munze kyanyanguyira mangu nnyo okola ebitaliyo. So kubeerera amagezi ng'oweza Katonda tomubiri wakakuteeka ebbali fiisa omubiri tambulira mu mwoyo ojja kubeera omwana wa Katonda. So kubiriza abakyaki ng'oli oli muvubuka oweereza Katonda obeera katuuti oli mubulizi wa njiri manya omulimu gwakutumibwa okukola si kwana nevertheless osobola okukwana mu biseera ebyetaagisiza ng'otuusa ebiseera so si gwe ng'okisazeewo magezi go kiyinza okugobesa ku kyaki n'olulala tukyagala gendayo ng'owuli otyayo. Mukama ampeera omukisa. Yesu yeebazibwe. Ekitiibwa. Nandyagadde okwogera na buli mulokole yenna ng'oli muvubuka ekizikiza tekyegatta na musana ekyo tebakulimba buli w'oligwa ku muntu yenna nga talokokanga temusobola kufaanaganya ndowooza nantegeera mu bigambo bya Kristo. Ojja kubanga gwe endowooza yondala nga naye endowooza yendala. Oyagala kukola kino ayagala kukola kiri akusindika genda okole kiri naye nga te Bayibuli ekugamba kirala. So toweetawaanya, don't confuse yourself. Tegeera oyo gwe wakkiriza Senga Yesu, tegeera ekigambo kye, muli baamu amagezi leka kugoberera by'otasobola. So kyenjagala ogamba muvubuka yenna yenna ali eyo nga gwe okyakwana okyatambulanga be watambulanga waliwo transformation eteekeddwa okubeera mu bulamu bwo. Muvubuka weegendereze. Abawala ekituufu kiri nti bajja kukuloga. Abawala bo balwawo nnyo nnyo okukitegeera nti ono omulokole nteekeddwa muyisa bwe nti ye betabimanyi naye senga we byamugamba jjajjaawe maama we ne kitaawe ebyo byajja okukola ate bijja kukutuukako. Ojja kugwa otandike kutunya butunulizi bagenda mu kkanisa. Kama bampeera omukisa nga mukyuka ate nga mulokokera ddala. Eno munyenye yaka. Kama yeebazibwe abooluganda. Amen. Nzanye nga big sister wa buno buyanga wanyizi era nga buno bwana ssebo bwadde bwagana okulokoka nga buliza nnyo senga kuba ne senga naye emputu zibadde zimuli bulala. Naye mu kyonna omuntu omu ayinza okugamba muyinza mutya okusigala nga mulaze nti eddagala liwangudde babulaaza abo liwangulira ddala Sitaani talina gwatalumba ate n'okusuula akola ki? Asuula. Kyekyabaawo bwe baamala okuwunzibwa okuyita mu byokulya n'ebyokunywa ebyabaweebwa baalagaya mu kusaba omulabe n'afuna waayitira okuba nafuya nga tebakyalina kibakuuma kibamala mu bo kubanga Yesu Kristo yali amaze okusenguka ng'agenze nga tebakyasaba. Yesu Kristo akubeeramu ng'omukoowoola ng'omuyita. Yensonga lwaki bwe baali ku lyato yalimu nga yeebase naye baamala kumuyita n'alyoka akola ki? Kati bw'omuyita ajja oba tomuyise ye takaaya naawe nga yeebaka. Saba oluganda omuntu yenna osobola okulogebwa ekyo tebakulimbanga nti tosobola kulogebwa ebyaddala singa obanga olagayiza mukola ki? Mukusaba. So nzanye nga sister era abadde alumirwa abaana bano naye abaana bano balokole era ffenna abali mu kuzanya tukyaweereddwa omukisa ffenna tuli baki kabawo omukisa nga mutulaba teweerabula kusubscribinga munyenye yakala akuze okuseeya yake tubagala. Keep your doors closed.